Mukama mulungi ennaku zonna. Mukama atukoledde ebikulu kyetuvudde tusanyuka. Mukama waffe yeebale. Eri ebuddu tetukyayogera nnyo Mukama waffe yeebazibwe. Kuba bw'ogamba yeebazibwe obanga alina b'oyagala bamwebaze. Ne bw'ogamba yeebala oba omwebaliza ddala. Kinga uganda twagala okwebaza Katonda oba okyayagala kwebaza naye nga tonnaba kwebaza. Njagala okwebaza Katonda kitukozesebwa nnyo ku bituuti ebisinga obungi. Njagala mwebaze naye onowunzika nga olusi tomukoze eki. Ne tugezeeko mpola mpola kuba si lulimi lwaffe nnyo, tuli musaayi mutabule. Abayimbi batuyimbidde bulungi oluyimba olwo nti Yesu yatufuula abaaki ne lwakuba twefuebya. Bayimbi mwe kambanyiize. Kambanyiize oluvannyuma munaasanyuka. Nze nadde simanyi nti mmanyi okuyimba obulungi bwe mutyo. Naye bwe muyimbye ate neewuunyiza. Era obudda neewuunya uniform gye mwambadde nga tefaanagana na byafulumamu. Naye ne ngamba sirina kyakola kankigumiikirize. Manyi bibanyiiza si bibasanyusa naye abayimbi mwenna abali wano kino mukitwale. Ffe tunyumirwa nnyo okuwulira obubaka obubavaamu. Newankubadde ng'oluusi mubaamu embeera etuwaliriza abanyumirwa music nenjagala naawe okuwuliramu akadigida. Mudigido ne guyingira mu mubiri. Naye wabawo ekiseera nga twagala okuwulira ku bubaka obuva mu bantu bano Katonda abatumye eki gye tuli. Naye oluusi twesanga nga music bwe tumuteeka oba mu byuma tukyanoonyeza tumanyi buli omu yamanyi gye yalikodingira nga bikyukako ne bissa omuwendo gwaffe. Kati abayimbi bano nze obwedda level wembalabira n'engeri gye nabatuttemu n'engeri gye mbategera yanjawulo ku bwe mbategedde essaawa eno. Mubongere ku amina ennene. Balina amaloboozi malungi n'obubaka bulungi. Naye system obwedda naye sijjaga nti system yaffe erina obuzibu kuba nkyanoonyereza. Naye munoonyereze. Bwe mulabanga ng'oba oluusi gye twalikodingira wali ekibulawo nga muleka nga mubbirawo. Kubanga bino byatusangawo. Bwe tuli ba bbeeyi ne buli kitufulumamu kya bbeeyi mu Mukama waffe Yesu. Kati taata yayimiridde wano n'ayogera nti buli ayimirira ku kituuti wano kusoma ekyawandiikibwa mu kusinza tokwata Bayibuli ndala yonna, kwata pulpit Bible. Kati singa nalaba ddamu gikwata nga nze ntudde wano nja musika ekkooti muzze emabega. Mpadde okulabula okusembayo Mukama waffe Yesu. Naye ndowooza abakikoze leero tebaaliwo kwolwo nga tuyigirizibwa. Kuba eno ey'ekituuti yeesomebwa ng'oyimiridde wano wenyimiridde tosoma Bayibuli nki? Ekyo kyatuyigirizibwa tukuze tukimanyi. Era ne baba bagenda okuteekateeka ekkanisa bababuuza mulina Bayibuli y'ekituuti? Bwe muba temugina ne muginoonya wonna weeri ate tugigula ne ssente nnyingi eno. Kati bwe mutagisoma muba mwabonaabonera bwereere. Olw'ekyo abasoma ebyawandiikibwa wano mukigenderere. Mu Mukama waffe Yesu ndabudde okulabula okukola ki? Bwe naakulengera ng'osoma ndala nga nze nkwata kooti nga nkuzza ebbali nga nkutuuza nga nfuna omulala abisoma. Njagala okwebaza Katonda mu ngeri ey'enjawulo ennyo. Simanyi na bwe nnyinza kukyogera, simanyi na bwe nnyinza kumwebaza kuba olunaku lwaleero lunsanyudde nnyo. Mukama yeebale tuleetera abaweereza ab'enjawulo. Ate nze nanditira mikwano gyange abamutulwawo okulabagana. Nabadde awo akawungeezi ndaba omusajja Ibula yali akuttewa. Simanyi agenze alinako walaze. Ibula lawyer. Abadde awo nga tutudde nantunuulira. Nanga ne musumba omanyi konze sikujjukira naye ndabanga bwe nali ndabyeko. Kyavudde mbuze kati kamu wavaayo ddi. Ibula wooli uyimirira obubire ku bantu abamu tebakumanyi tukwogera ku musajja oyo lawyer mulambo oyo. Mutabani wa mama waffe omubuulizi mulongo twali naye katikamu emyaka egyo nga musajja muto oba yali mu senior 1 nga nnakulabanga katikamu nga weetala ngodde eno ngodde eri anti yenze nakati nkyasobola okwetala naye kati ate neetala mu byanjiri byokka kati. Yes, luli nali neetalanga mu mazzi nga nze nvunaanyizibwa ku mazzi ga katikamu secondary school gonna okulaba nga buli muntu afuna otuzi era nga wensalawo ku nnyumba yo tekujja agendako mazzi nga sigakuwa nga bwe balajana ne bajja kayumba kange ne bakonkona sebo we don't have water where are you? Katonda ono atujja wala. Tegeeza okusanga omusajja ono Samusoni abadde asomesa nga naye namulerako mu Sabasi sukulu. Nensanyuka nga musajja ayigiriza abantu ate ebintu ebyobuvunaanyizibwa.
ate wentuddawo ninda Dr. Benda gwazze naye awo nanga musumba oli eno bakuze eno oyo namusumba Nakaseke secondary school nga ndiyo nga chaplain. Yes, era wanzize binance jukizana mukakozi gwani ntinze Benda yebye na nyumiza bingi nanga niyo netegerezo otya kale no twebaza Katonda nyate nsanyuse nnyo olw'omusumba wa Swajjoswa mukama waffe yebale kukozesa ebigambo byonna okuva obwenkya. Omusumba wa Swajjoswa mukama wange ate nga ndi mukulu we tasobola kukyegaana mu nsonda zonna era obawo omusumba mmanyi nnyo bantegeera nange gwentegeera oyo simanyi oba waliwo ayinza okuntegeera okusinga ku oyo oba nze gwe nnyinza okutegeera kubanga yaliko kyaki memba wange si bwe kiri yadde nga nali sinamuwa bwa memba ate omusumba Fulere n'amunsaba n'amutwala mu buweereza ekiwoko nze nandika ekakooge naye nga yali memba wange ng'asomesa mu ssomero erya taatawe mukadde muwo ng'azaala omusumba Nsamba akulembera ku kitongole Emitiyana. Kakati awo omusumba wa Swajjoswa oyo si kyokka naye n'okumanyagana kubanga era n'ogenda Nakasongola twasinkanayo nga twava ffenna Luweero eri twasinkana businkanyi. Ye muntu gwe mmanyi wazaalibwa taata amuzaala maama amuzaala ekibanja bwe kyenkana ye muntu amanyi wenzaalibwa we banzika buli kimu akimanyi. Era we muwuliranga nga balanga simwogere nti oba afunye obuzibu oba afudde banoonyewa kumuziika nga mukubira Swajjoswa nga bakubira musumba tuziikawo omusajja ono kubanga ne baagalamiza kitanga amanyiiwo era nga nfiiriddwa taata wange oyo yankwata nanyweza naga musumba tokankanira wano guma fe tuli basumba nange neŋŋuma neŋŋuma naye tutambudde mu bintu bingi nnyo tumanyiganye nnyo ate ebyo byonna ngo bitadde ebbali tusomye naye ku Bugema University era ne tutikkirwa ku lunaku lumu era ne twawulwa ku lunaku lumu kakati onzije ku oyo nzizeewa kale oyo twemanyi mu byaffe bingi nnyo twemanyi mu bingi n'olwekyo ssebo neebaza Katonda buli wenkulaba bwe nti naddala nga ate oyimidde kubanga luli bwe twali nga tuli eri ekakooge nga nze nnyingidde obubuulizi ye yali musomesa naye nga wa pathfinder era ng'ayagala nnyo ebyabavubuka nnyo basebo ne banyawo mwagale nnyo ebyabavubuka. Abantu abasinga obungi betwogerako nga twalabagana emyaka egy'emabega ne tuddamu ne tusinkana myaka gino egy'obukulu abasinga obungi omusanga nga yali mu kitongole ky'abavubuka oba yali mu kitongole ekyabayimbi ng'aliko we yali mu buvubuka mu buto nga yenyigira mu buweereza agamba amanyiza omwana omuto mukuba eri mugwanira okukola ki awo ne waali bakadde talikola ki kati omwana ono womukuza nga akulidde mu buweereza nga alina ekitongole mweyenyigira ennyo ne bwakaddiwa obulamu bwe buba buyoya kuweereza kukka kati be baffe tuyingidde emyaka 5 guno mwaka gwange gwa 5 naye toyinza kunzija mu buweereza nemba na mirembe mu bulamu ne bwo oyagala nnyo n'olwekyo muyiteeka abaana mu bibiina byaffe eby'ekkanisa mu bitongole eby'enjawulo pathfinder biki n'obulamu buba bwanjawulo n'obuweereza buba bwanjawulo mu maaso eyo ekkanisa esobole okubeenyumiririzaamu ate era basobole okuteekateeka abangi olw'obwakabaka bwa Katonda. Mwenna tusanyusa okubalaba ono nnaku ye yali mmemba munnange ng'ali mu kkanisa y'Emmengo Kisenyi nga nze ndi ku Kampala buwanguzi oyo naye twasinkana bali bafaliida banne banjogere kwandika eki bwe tusinkana tuwulira emirembe naye Mukama ye balubakumira mu kkanisa munyweze okukkiriza olaba tusinkana wano ku nsi ne tusanyukasanyukamu nze ndowooza ate tulisinkana mu ggulu kirisukka nze ndowooza eky'omuggulu kigenda kusukka nnyo ngolaba ku gwe mwali naye mu nsi ate nga mutuuse mwenna mu ggulu Mukama waffe yeebale nnyo yeebalire ddala. Ennaku ze tumaze tutunudde ku musajja ono Gayo nabagambye ebbaluwa eno eya Yokaana ey'okusatu eyogera ku bantu bali banna. Omuntu asooka ye muwandiisi wayo Yokaana eyeeyita omukadde ate nga ddala era yali mukadde ate nga muzadde n'omuntu omulala ayogerwako ye Gayo. Omuntu owokubiri ye Ddiyo twamwogeddeko eggulo ndowooza mulimu mumwe abaamaze okwegombedde okufuna obulamu ng'obwa Ddiyo. Kati omulala ye Demetiriyo ye tayogerwako bingi era saagala mutambaala ssaawa eno nja mwogerako eri nga tumaliriza kubanga nina kuzigenda ziggwayo. Kati abo bantu aboogerwako mu bbaluwa ya Yokaana
ne wabamaliza ate nayogere eri ekkanisa eyawamu kubanga gayo yamukozesanga ambulera yasiba bracket ey'obulamu obw'ekkanisa obulamu obw'obukristaayo nga bwe bwali badde naye ng'obubaka buno bwali bujja eri ekkanisa y'ennaku ez'enkomerero nga bwe yalifaananyi. Era ndowooza we twayogedde ku ddiyo tuleefe olunaku lw'eggulo watandise okuyiga okwegeraageranya kubanga obubaka bwa Jona butaddeko omutwe ogugamba nti oli gayo oba oli ddiyo mu kkanisa ya Mukama waffe. Bameka abawunse nga baga nti nze mbadde ddiyo naye sigenda kuddayo kubeera ddiyo njagala mbeere gayo. Manyi muyinza okutya okuwanika naye eggulu ddyo likumanyi. Mukama waffe yeebale gwakwati weebale nnyo gwakiwulidde nga ddala mutuufu obaddemu obwa ddiyo mu kkanisa. Obwe bukyufu obw'amazima. Abantu abasinga obungi tetukyuka butafuna bbanga kwegeraageranya na kufumintiriza kikye tubadde kikye tuli na kikye twagala kubeera. Naye buli lw'otegeera ky'oli n'owulira nga kiki ekisaanira ate n'olengera ate ali mu bulamu obusinga ku ekyo ky'oli ng'owulira weegomba okubutuukako enkyukakyuka weetandikira. Musumba Waswa Joswa obwedda atuyigiriza ku byenkulaakulana. Naye kimu ku bye mwebalizaayo Katonda era Katonda ono takola nsobi. Yakola bulungi okulondera mu kitongole ekyo. Kubanga musumba oli kyakulabirako mu ekyo. Ye musajja omuvubuka omuto omusumba omuto naye eyazimba amaka ng'akyali musajja muto. Kati bw'ayimirira ku byenkulaakulana ayogera ku kyamanyi kyali era kyateekwa okuba. Era agambye ekigambo wano nti tetwatondebwa tetwazaalibwa kubeera mu mbeera mbi na kubeera mu maka mabi. Olunaku lwa leero njagala tunulye ku kigambo kino. Kiriko omutwe ogugamba nti yiga okwegaziiriza ensalo zo. Kyekigambo kijja okwogerako akawungeezi ka leero. Yiga okwegaziiriza ensalo zo. Era mu bukomera nasibiramu twakagamba nti kisoboka okubeera gayo w'ensangi zino. Gayo n'ayogerwako bingi tetusobola kumuyigako kumumalayo. Bw'ogamba nti nkwate commentaries ezogera ku musajja ono. Naye nga mu byonna ekimwogerwako yali mu bulamu obw'ekyokulabirako mu mbeera zonna. Nga musajja mukkiriza mukristaayo akkiririza ddala mu Katonda ate nga ne mu byenfuna tali bubi ng'ali bulungi. Ng'ali mu bulamu obwesiimisa ng'awakaawe tewakwasa nsonyi muntu kujja nga ye yeeyitira n'abantu okujja okukyala ewuwe. Naddala bwe yawulira nga waliwo ababuulizi b'enjiri abazze mu kitundu abasaasaanya obubaka bwa Katonda nga yaayana okubaako kyakola ku lw'obulamu bwabwe. Tosobola kubeera ng'oli mu mbeera mbi n'oyaayana okusembeza abagenyi. Kati Yokaana kyava amuwandikira ng'ayagala agende mu maaso nga yeeyongera okubeera obulungi ate era n'okubiriza ekkanisa. Ng'agamba nti ekkanisa ya Katonda muyina okwegendereza obutatwala kyakulabirako kya ddiyo tuleefe naye mwegombe okutwala ekyokulabirako kya gayo. Gayo yali bulungi mu bigambo byonna. Bakristaayo mmwe tuvunaanyizibwa okubeera obulungi mu mbeera zo. Tovunaanyizibwa ku kuzaalibwa mu maka maavu omuwandiisi omu bwe yawandiika. Kubanga teweekubira kalulu okugazaalibwamu. Era tovunaanyizibwa bw'obanga wasibuka mu maka maavu. Naye ovunaanyizibwa 100 ku 100 ku kuteekawo amaka agatali maavu. Ovunaanyizibwa 100 ku 100 ku kubeera mu maka agatali maavu. Buvunaanyizibwa bwo. Abantu bangi abayigiriza ku nsonga z'ebyenkulaakulana n'okugaggawala. Era tubadde mu misomo mingi. Bingi ne bikubirizibwa obukodyo obungi ne buweebwa. N'abamu ne batuuka n'okutuwa entandikwa. Neera ne tusigala nga bwe tuli. Si lwakuba nti tuli bakristaayo. Si lwakuba nti Katonda tatwagaliza. Si lwakuba nti ffe ekyo kye twatonderwa nedda. Era eriyo abamu abeesibidde mu buraketi y'okubonaabona nga yagamba nti affe famire ye waffe bwe bityo bwe biba. Tugezezzaako byonna wano mukulu wange gundi yakola bino n'akola nabiri naye era bwe tutyo ffe bwe tubeera. Mukristaayo oteekwa okwejja mu ndowooza erowooleza mu ffe bwe bityo bwe biri bwe tutyo bwe twazaalibwa bwe tutyo bwe twakula famire yaffe bwe tutyo bwebeera. Ekyo nno kye kireeta
ekkanisa okuvaayo n'omulamwa guno nti nja kugenda nga nyweza eby'omwoyo n'ebyenfuna mu maka. Oteekwa okuba ng'oli mwetefutefu okukyusa embeera gwe nga tonnaba kugenda kunyweza amaka g'abalala okulaba nga amaka agago gakyakulabirako okufaanaganako nga amaka gaggayo. Nze nno ku mulamwa guno nga ngutunuulira era nga ntunulira ku sayidi ey'ebyenfuna, natunula ne nnyongera okunoonyeza n'okukitegeera mu byenzize ndaba ne byenzize mpitamu nti ebyamabiri bina nze ku sayidi eyange bye nnaakavumbula ebiyinza okukuyamba okugaziya ensalo zo okubeera ekyokulabirako mu mulembe guno ogusembayo okufaanaganako ng'omusajja Gayo, okubeera mu bulamu obulungi, mu byenfuna ng'oli bulungi, mu byobulamu ng'oli bulungi, ate n'osigala ng'oli mu Kristaayo. Kubanga waliwo bannaffe bangi nnyo abafubye okufuna, abafubye okukyusa embeera, abafubye okugaggawala, naye ate mu by'obukristaayo n'agwa n'omusanga nga ensimbi azirimu nnyingi, obulamu bwali mbweyagaza, naye nga Kristo yamulekadde emabega, ali mu kutetenkanya mbeera. Ate ne bayo bangi nnyo be tusiika n'oluvannyuma lw'emyaka nga mu Kristaayo w'amaanyi nnyo eyali kyakimemba mubuulizi, naye ate nga mu byenfuna ali bubi, ng'embeera gy'alimu tebwesa Katonda kitiibwa. Naye ebyamabiri bina ebiyinza okukuumira mu mbeera n'osigala ng'oli mu Kristaayo nga ne mu byenfuna oli bulungi era ng'oli mu mbeera ebwesa Katonda w'ekitiibwa. Byenjagala okudisikasinga akawungezi ka leero nga twogera ku kigambo kino nti yiga okwegaziyiriza ensalo zo oba ensalo yo. Kuba Katonda yatonda ebintu, yatonda ensi yonna n'agiteekamu ebintu byonna ebisobozesa omuntu okubeera obulungi mu mbeera yonna gy'asazeewo okubeera. Ekisooka ekyama kigamba bwe kiti: yiga okutegeera obusukkulumu bwa Katonda n'obuyinza bwe wamu n'obwannannyini bwe ku butonde bwonna obuli mu nsi. Mu Zabbuli 24 olunyiriri olusooka omusajja abifunza bw'ati, n'agamba nti ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwaki. Kati ng'olowooza ku kigambo kino eky'ebyenfuna oba ekyokugaggawala, olina okutegeera nti olina bugagga bwonna bw'ogenda kukwatako ngalo nga tebuliko mukono gwa Katonda. Buli bugagga bwonna bw'oyinza okulowoozaako, buli mugagga gwe wali owudde nga bamwogerako oba gwe wali olabyeko, aliwo lwa kisa kya Katonda, kubanga n'ebyo by'alina biri mu buyinza bwa Katonda. Katonda amwazika bwazisa okubikwatako mu ngalo ze. Kati abasajja abamu ku bagaggawadde ne bawangaalira mu bugagga ne babwenyumiririzaamu ate ne basigala nga Bakristaayo be bategedde ekyama ekyo, n'ategeera nti buno obugagga bwe nnina si bwange naye bwa Katonda, ne Katonda abunjazisa olw'ekigendererwa. Era ng'oyagala osigale mu bugagga Mukama ng'abukuwadde obuwangaaliremu ate obwenyumiririzemu n'ekkanisa ekwenyumiririzemu, tegeera kyama ekyo nti ensi yonna yaani? Ya Mukama. Ya Mukama. Era ng'owaayo ebbanga okumwebaza Mukama, weebale nange kunjazika ku bugagga buno. Nyina omusajja omu omugagga eyansoomooza, nali nkyali mubuulizi muto. Twali mu kkanisa y'abamusumba Waswa Joshua oyo engogolo nga tukola effort. Olukiiko ne luyisa ne luntuma ng'omubuulizi ngende ewa mukadde Lujja tumusaba twazike ku generator ng'ebyuma bikyankalanye twetaaga generator. Nti era mugambe kiba kisoboka n'okutuwayo ku butundu baali atwazikeyokko. Bwe twatuuka mu maka, bwe natuuka ku maka ku makya, natuuka ku makya nnyo. Ne bannyaniza ne bagamba njagala ekigambo ndi mubuulizi gundi nvudde gindi ne njagala ekigambo kimu mukadde Lujja, ne bantwala mu maaso ge. Ne mugamba mukadde ekindeese wano omusumba Lukyamuzi n'olukiiko lw'Eruwero district luntumye n'ebbaluwa yiino otwazike ku generator, tuli mu effort wakati naye omulimu guganye. Nangamba mbuulizi okoze bulungi, ne tusooke tugende mu kkanisa wakati tumale okusinza Katonda. Ne tuyingira ne tusinza n'awa testimony eri family twebaza Katonda olukiiko lw'ekkanisa lwasinziddeeyo ne luyisa ekiteeso naffe batutabe mu mulimu gwa Mukama ogukolebwa engogolo. Era ne yeebaza essaala olwa Katonda amuwadde omukisa naye okubaako kyakola ki? N'atuwa ebyuma, n'atuwa ne ssente z'okuwagira omulimu. Eri abantu abagaggawala nga ne bwagaggawala nnyo teweewuunya, kubanga obulamu bwe yakulembeza Katonda. Kankutegeeze gwe nga tuli kaweefube ow'okukyusa embeera, kulembeza Katonda, kubanga buli ekiri mu nsi Katonda yakiinako obuyinza. Bw'onoonoonya obugagga naye nga mu kubunoonya okulembeza Katonda, obugagga ojja kubufuna ate ojja buwangaaliramu era bujja kunyumira, n'ensi ejja kunyumira ate nga n'eggulu olisuubira. Ekyokubiri kwe kutegeera omuwendo gwo n'obusukkulumu bw'olina
ku bitonde ebirala byonna nga mwotwalidde n'abo abatakkiririza mu Katonda. Abaana bano bayimbye nti Katonda yatufuula ba muwendo. Basebo ne banyabo ekyamazima kiri tuli ba muwendo. Oba okikkiriza oba tokikkiriza tuli ba muwendo. Naye omuwendo gwaffe gweyolekera mu mbeera gye tutambulamu mu nsi nga tuli ba kusaasira. Tolina bw'oyinza kugamba abantu nti oli wa muwendo naye ng'ate ku kyalo gw'omu kwe basinga okweraliikirira. Nga n'embeera we bootambula bakweraliikirira. N'abaana bo ku kyalo babeeraliikirira. Obulamu bwe balimu tebweyagaza, tebwesimisa. Oteekwa okuba ng'oli wa muwendo, ng'omuwendo gukweyolekera mu mbeera zonna z'otambuliramu mu bulamu. Omuwendo ogwo nga gweraga. Waliwo ebigambo Susan bwabadde onsomedde bulungi. Kuba tujja kusoma ebyandiko ebiwerako akawungeezi kale. Ekigambo kino kigazi kyensimyeko bwe kitagwe tunaakimaliriza enkya. Kuba nakitaddeko ebyandikibwa bingi naye nga njagala mukulisayo gwali wano wenna otegeere nti Katonda yatuteerawo embeera zonna, teyatuleeta ku nsi nga kabenje. Yatuteeka mu nsi nga alina ekigendererwa, ate n'atuleeta mu kkanisa ye n'ey'enjawulo ng'alina ekigendererwa ekikulu ennyo ekyotufuula omusana gw'ensi. Ffe tuliwo okuyamba ensi okukyusa embeera, okubeera mu bulamu obusitula obwa Katonda mu nsi, ng'ebitonde ebirala bitutunuulira biraba Katonda alabikira mu bulamu bwaffe. Katonda bw'amala okutonda ensi, Bayibuli eŋŋamba nti yalabanga buli kyakoze kirungi era nga kisanyusa. Katonda amala okutonda ensi n'ateekamu buli kimu n'agamba tutonde omuntu. Tetujja kubisoma ebimu kuba tubimanyi, tuyinza obyogerako obwogezi. Nja kusomako bye mpulira nga kinkakatako. Naye mu lubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 26 Katonda ateesa mu bwa Katonda obusatu. Kakati nga tumaze okutonda byonna, tutaddewo ensi tugijjuza byonna, kati katukole omuntu. Naye omuntu gwe tukola tumukola mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, mu mbeera zaffe, nga n'ekimutonza kwe kufuga ebitonde byonna. Ekimu ku binneewuunyisa, Katonda yali asobola okutuuma ebitonde by'atonze. Naye ng'amaze okubitonda era abireeta mu maaso ga Adamu n'amuwa obuyinza byonna okubituuma amaki. Yali ayagala okukakasa nti obuyinza bw'awadde Adamu si bwa kitundu, wabula amuwadde okubanga yavunaanyizibwa ku butonde bwonna. Era Adamu n'atuuma ebintu nga buli kimu akituuma erinnya nga bwe yayagalanga. Era kye yagambanga nti kati gw'onooyitibwanga mpologoma nti eyo mpologoma, kati gw'onooyitibwanga njovu kati eyo njovu. Obuyinza bwonna obutuma nga buli mikono gya Adamu. Kano kabonero akatukakasa nti ng'abantu ensi Katonda mwe yatuteeka yatuwa obuyinza obw'okkaayanira byonna bye tuwulira nga bisobola okufugibwa mu buyinza bwaffe. Olina obuyinza okkaayanira ensi naye nga mu kukaayana ako okulembeza Katonda kubanga yenna nnyini byo. Nze tegamba abakristaayo waliwo bye sinatuukako naye nga nnyina okuyiza nti nja bituukako. Naye nze buli kyendaba ekinnyumidde kati we mpaakinga akamotoka kange ako sikakaddaawo ne kayimirira wamu neya musumba Josweri, era tuba tunyumya ne mukyala nga oluusi temugamba naye eno singa nayo njagala nja gigula naye kati yo si gye njagala. Nze njagala kikagundi kubanga munze mpulira nti munze mulimu obusobozi obugula eri gye mpulira gye njagala. Era oyo mutawanya nnyo ebirowoozo, tutera okubaganya ebirowoozo kuba nze mmanyi eby'emmotoka ayita mmenyo bya mmotoka bingi. Tulina bye tukaayana walina byansinga nenyina bye musinga, kati mu by'emmotoka musinga mugani ekika ekyo nedda tugirowoozaako nnyo. Ne waliwo yabadde esimbye mu nsonda wali eri eyo gye tuba tukola eyo gye tujja okugula mu myaka nga bwe giti. Eyo bwetyo mubaamu z'owulira nti eyo. Katonda yakuteeka mu nsi, n'akuteeka mu nsi erimu ebintu ebingi eby'engeri ez'enjawulo, naye n'akuteerawo obuyinza obusobola okukaalina byonna by'oba osobodde. Adamu okutuuma ebisolo amannya, okuyita kino kiri n'ebitonde ebirala byonna, Katonda yali amulaga nti gwe olina obuyinza ku bitonde byonna ebiri ku nsi. Ekyo temunnakizuula ng'ekyama. Nti ne ku kyalo kw'oli osobola okutunuulira ensozi n'otunuulira ebibanja ebigimuloga naye nze nteekwa kuba na kibanja ekiringa kiri ekyagundi. Ate era mu ggwe mulimu obusobozi obusobola okukifuula ekyo obanga kyosazeewo. Tujja kusoma Bayibuli, mulimu abasajja nze abansoomoza abalina bye beegomba ne batakoma ku kusaba busabi na kusiiba, naye ne bateeka mu nkola, naye bateeka mu nkola Mukama Katonda n'abawuliriza era n'akikola. Kyekigambo kinadde nkuyigiriza ku makya ku nsonga y'okukula mu bukristaayo nti okukula mu Kristo kwe kukula mu nkolagana ne Katonda ng'osobola okutuula wansi n'oyogera ne Katonda nga taata ow'omukwano. N'omugamba naye Mukama ndi kino naye mpulira nga njagala mbeere kino, ate saagala kubba.
nze nyina ebintu bisatu byenewala mu bulamu okuva butaate ngombo zange era nkiddingana nnyo. Saagala kwegomba kintu nga nsobola okukolerera okukyetuusaako. Saagala kwemulugunya ate saagala kwejjusa. Nziramu saagala kwegomba era wempulira nga waliwo ekintu kyendabye obulamu bwange nga buga nti kino nkyegomba kino njagala nkibeere. Nfuba nnyo okulaba nga nkibeera bwe kigaana n'entabuti nimanya nti kati kigaanyi nkitadde naye ate okuba nkitadde sijja kukyegomba kati ekyo Katonda teyakinteekerateekera. Nze mu buto bwange nyina emirimu gye neegombanga era nenkolera okugituukako naye nga giri fani tegirimu na nsimbi ziri awo ne just kwegomba kwa buntu. Naye nga nze nembeera mbavuuka bannaye nga mbaga nti nze ogumu ku mirimu gye njagala okukola mu bulamu kukuba bifaananyi. Anjagala okubeera kameramaani. Bwe bajja nkusomero ne batutegeka ne mmalawo ssaawa nnamba mwetegeka ate ziri ezira tebiringa bya mulembe guno. N'abeemoolyako nakutereeza ensingo nakola biki ne mmalawo ssaawa nnamba abategeka. Nafukamiramu awo kugulu kumu nazibiriza ku kasaati. Nolabanga omusajja wa bbeeyi nnyo we babayimiriza waliwo ne headmaster ne director baamuleese mwenna muli mu musana nakakati awo tebijja kukwata bulungi muveewo ne mudda wano. Kati nange nenkulanga mu bulamu bwange ogumu ku mirimu gye neegomba okukola mu bulamu kukuba biki nga mpulira kye neegomba. Naye olw'okuba nayikula n'engombe ga saagala kwegomba era natuuka ekiseera nengula kamera nenkuba ebifaananyi mu Kampala. Nakati nkyalina akabokisi k'ebifaananyi ndabimatira nembikuta. Omulimu ogwokubiri gwe nali neegomba gwali gwa kutunga engoye nga bulwenda basatta ekyala atudde na butuuzi awo tekimotakisa kuvuga kagaali naye nga atudde awo nga ye akasatta nakyo nenkyegomba ate nga mpulira nkyagala. Era bwe nakula e Kampala nga nfunye ku busente mbufunyefunyeko ekimu ku bye nawulira kyenteeka okugula ekyebbeeyi kyali kyalaani era nenkikolerera nenkigula. Naye ne batuba kalifomu lumu mu nnyumba ne bakifulumya abatusinga okyaga ne bakitwala wali mu lusuko ne bakutulako omutwe ne bagutwala n'ensigaza amagulu ne matira nenga kati ekyo nakyo Katonda teyakintondera. Naye era bwe neeyongera okula era nabigula ne mu nnyumba mbirina naye nga tebikola newe biri awo naye nga mbyagala. Nekikyegamba saagala kwegomba saagala kwemulugunya ate saagala kwejjusa. Katonda ensi gye yatuteeka mbasebo ne banyabo mwe yateeka Adamu yamuteeka mu lusuku Adeni. N'amugamba biga bino byenjagala byenegombayo ko byenjagala tusomeka kawungezi kalyo manyi mubimanyi kwejjukanya Lubereberye 2:15 agamba atya. Lubereberye 2:15 naye ogenda kusoma speed kusoma. Bibenga ngetabaza mu bbanga ery'eggulu. Lubereberye 2:15 Lubereberye 2:15 Mukama Katonda n'atwala omuntu. Mukama Katonda ng'amaze okutonda Adamu amutwala n'amuteeka mu lusuku Adeni wakati. Alulimenga. Ng'ekigenderwa kwe kulabira olusuku luno alulime ate aluvunaanyizibweko. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti Katonda ng'amaze okumuteekamu n'okulumukwasa mu buyinza amuwa ebiragiro. Buli muti ogw'omu lusuku buli kyolaba mu lusuku luno mwalimu emiti gyonna egy'ebibala eginyuma egy'eddagala envendirwa buli muti gwonna gwolaba mu lusuku lyangako nga bw'onooyagalanga. naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi ogwo togulyangako. Soma speed ko. Kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Weewaawo. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka. Otyo n'amukolera omubeezi amusaanira. Weewaawo. Mukama Katonda n'akola ettaka buli nsolo ey'omu nsiko. Wuliriza. Na buli ekibuka waggulu. N'abireetera omuntu. Otyo okulaba okulaba bw'anaabituuma. Okulaba bw'anaabiyita. Otyo n'omuntu buli kye yayita ekitonde kyonna. Buli Adamu kye yasalawo okuyita ekitonde kyonna ekiramu. Yes. Eryo lye linnya lyakyo. Weewaawo. Omuntu n'abituuma amannya. Buli nsolo n'ekibuka waggulu. Na buli nsolo ey'omu nsiko. Otyo naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Soma. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka. Otyo n'amuggyamu olubirizi lumu. N'azzaamu ennyama mu kifo kyalwo. Weewaawo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi lwajje mu muntu okuba omukazi. N'amuleetera eri omuntu. Weewaawo. Basebo ne banyabo ennyiriri zino nnyinza obutazoogerako bingi nnyo naye kyenjagala oggyemu nti Katonda ng'amaze okutonda Adamu ne Kawa amuteeka mu lusuku Adeni n'amukwasa obuyinza bwo ye ne yeesigalizaawo omuti gwokka ogulago obwannannyini bwa Katonda tebisigale bikozese nga bw'oyagala. We tuli leero Adamu ne Kawa yaggyibwa mu lusuku Adeni terukyaliwo era n'agobwa kubanga byamulema okumanejjinga obulungi.
n'amuteeka mu nsi era n'amulekera obuyinza bwonna. Nasomye ku basajja abawerako tujja basomako nga Mukama bw'anatusobozesa abaddawo mu mirembe egyo nga Adamu avuddewo. Katonda yabawa omukisa, yabawa obuyinza, yabawa obusobozi obukayanira emikisa nga bwe baagala. Era abakayanira emikisa gyabwe balaba omukisa mu nsi. Essaawa Katonda ze yawa Adamu ze ssaawa ze yakuwa. Ensi Katonda gye yateekamu Adamu naawe gye yakuteekamu. Obusobozi Katonda bwe yateeka mu Adamu naawe bwe yakuteekamu. Ekizibu kibeera kimu kyokka kwe kwerabira n'obutategeera. Kyenavudde ngamba nti ebintu bino bina bye byamanzi ebina bye nnaakavumbula ebiyinza okuyamba bw'obanga onoosobola okubeera omugagga ate n'owangaalira mu bugagga obwo Mukama Katonda bw'akuwadde. Ekisooka kwe kutegeera obusukkulumu n'obuyinza wamu n'obwannannyini bwa Katonda ku butonde bwonna. Gwe buli kyotunuulira kakibeere eky'omuliraanwa, kakibeere nga kyamusamize kya Mukama. N'ekyokubiri okutegeera omuwendo gwo nti nze nakolebwa mu kifaananyi kya Katonda mu ngeri ya Katonda nga wabyogera mu lubereberye essuula esooka olwa 2:31 tiyamukola mu ngeri ye mu kifaananyi kye. Kati wamala okutegeera ekyo ekyama ekyokusatu kwe kutegeera obulungi bw'ensi Katonda gye yakuteekamu nti yagiteekamu byonna ebiyinza okubeesa obulungi ng'oli mu nsi eno n'okugyeyagaliramu. Ate n'okutegeera mu kyo mugabo ki gw'obiinako. Kye nagambye nti yiga okwegaziyiza ensalo zo kubanga gwe osalawo. Katonda okuwa eddembe ery'okusalawo yakuteerawo eddembe ery'okusalawo by'oyagala obeere nabyo n'ebyotasobola kumanejinga. Ekyokuna kwe kutegeera nti nze nvunaanyizibwa kukola ki ku nkyukakyuka mu bulamu bwange. Bw'otegeera ebyo kikuyamba kinene nnyo. Nabadde nsoma n'ensanga omusajja Adamu sijja mwogerako bingi kubanga tewali bingi bimwogerwako ku muwendo gwa bugagga bwe yalina, naye Bayibuli etugamba kimu nti Katonda yamuwa ebintu byonna. Naye Adamu ng'amaze okuvaawo, tunulya ku basajja abaddawo mu mirembe egyaddako, tunulya omusajja nga Ibulayimu. Ibulayimu yalina bugagga bwenkana ki? Somako mu lubereberye essuula 12 okutandika n'olunyiriri olusooka okukoma ku lwokuna. Awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi ya nnyo. Ibulayimu Katonda amuyita amujja mu nsi mwe yazaalibwa omwali obusamizi obwa buli ngeri kubanga ensi gye yalimu okusinza okwaba Katonda abangi. Kati Katonda amusinkanye ayagala Ibulayimu agobere Katonda omu yekka eyakola eggulu n'ensi. Kati amugamba nti ng'oyagala ebeere kukyukire sooka oveeyo eyo nkuteeketeeke nkuteeke mu bulamu bw'oteekeddwa okutambuliramu. Kakano nno va mu nsi gye wamanyira, va mu nsi gye wazaalibwamu, va mu nsi ey'obuzaaliranwa bwo ojjenze nkutwale gye nkwetaaga otandikire olugendo olw'okutambula ne Katonda omu. Oyingire mu nsi gye ndikulaga. Genda mu maaso. Nange ndikufuula eggwanga eddene. Weewaawo. Era naakuwanga omukisa. Otyo. Era naakuzanga erinnya lyo. Yeewaawo. Era beeranga mukisa ggwe. Weewaawo. Nange n'abawanga omukisa banaakusabiranga ggwe omukisa. Weewaawo. N'oyo anaakukolimiranga. Naamukolimiranga nze. Weewaawo. Ne muggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba. Otyo. Ne Lutti n'agenda naye. Weewaawo. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Weewaawo. Ibulayimu n'atwala Salayi mukazi we. Otyo. Ne Lutti omwana wa muganda we. N'ebintu byabwe byonna. Weewaawo. Bye baali bakuŋŋaanyiza. N'abantu bye baabafunira. Weewaawo. Mu Kalani. Weewaawo. Ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kanani. Otyo. Ne bayingira mu nsi ya Kanani. Njagala ogende simayo bona osobola okusoma ennyiriri zino ku sipiidi essuula 13 tugenda giyitamu sipiidi awo tulabe ku katono. Ibulayimu yalina bugagga bwenkana ki era lwaki n'agadde mweyambise nga mugeraageranya n'obulamu bwaggayo. Ibulayimu n'alinnya n'ava mu Misiri. Ye ne mukazi we ne byonna bye yalina. Weewaawo. Ne Lutti wamu naye. Ne bagenda mu bukiiko obwa ddyo. Era Ibulayimu yalina obugagga bungi. Wuliriza. Ibulayimu yalina obugagga bungi. Awo teyataddeko kannyo. Yalina obugagga bungi nnyo. Genda mu maaso. Ente ne ffeeza ne zaabu. Weewaawo. N'agenda ng'atambula. N'ava mu bukiiko obwa ddyo. N'atuuka e Beseri. Mu kifo eweema mwe yasookera okubeera. Otyo. Wakati w'e Beseri ne Ayi. Genda mu maaso. Mu kifo eky'ekyoto kye yakola eyo olubereberye. Ibulayimu n'akaabira eyo erinnya lya Mukama. Era ne Lutti yagenda ne Ibulayimu. Wuliriza.
embuzi n'ente n'eweema weewaawo ensi n'etabayinza bombi okutuula awamu awo kubanga ebintu byabwe byali bingi n'okuyinza ne batayinza kutuula wamu. Awo enjagala okome sitole eryawo mpanvu nnyo. Ibulayimu ne mutabani we Loti kubanga ali taata we muto nti ebintu byabwe byali bingi ki nnyo n'ensi netakola ki. Oli omu ku bantu abali ku kyalo naye ng'obonyaabonya baliraanwa abo naye ng'ekibabonyaabonya olina ebintu bingi nnyo tebijja ku kyalo okwo n'osengukako n'ogenda ku kyalo ekirala ne balaba abagiddwa omusajja ekizibu ky'omusajja omugagga kubanga azze n'ente azze n'embuzi azze n'endiga azze n'enkoko ne ssekkoko ebintu bye bingi nnyo nti Ibulayimu ne Lutti ensi mwe baayingira yali tesobola kubayinza nga balina ebintu bingi nnyo. Basebo ne bannyabo ekintu kino njagala kitusomooze ng'Abakristaayo tuleme okulowooza nti obugagga bulabe kya bulabe eri Omukristaayo. Waliwo abantu betulabyeko abamu tuyinza okutya obuti okwatula amannya gaabwe naye ng'otunulya ebyafaayo bye yali bubi nnyo emabega eri. Naye bwe yayingira mu nsi ey'okukola n'abeera siriyasi mu kukola Katonda n'amuwa omukisa n'akyusa ebintu ng'otuukayo n'okwasaamira n'oyasaamirira nogamba Katonda ng'oli munene. Naye ng'omuntu oyo mugagga naye nga ne mu Bukristaayo tagwanga. Waliwo akantu ke nasomako eyo ka magazine emabega oba bikyali bwe bityo ne kankyamuukiriza ng'ebiseera ebyo omusajja yali asinga obugagga mu nsi ya Brazil yali mu Adventist ate nga na mukadde wa kkanisa. Simanyi oba kikyali bwe kityo oba kyaliko omwaka gumu. Naye kyansanyusa nnyo nga musajja mu Adventist nga mukadde wa kkanisa naye nga yasinga obugagga mu nsi yonna eya Brazil. Naawe osobola okubeera omusajja asinga obugagga mu ggombolola y'ewammwe. Kisoboka. Osobola okubeera omugagga asinga obugagga wakiri ku kyalo ky'ewammwe oba ebyeggombolola binene nnyo. Naye kiba kibi nnyo okubeera mu kkanisa ng'oli ku kyalo ky'ewammwe nga gw'osinga obwavu era nga gwe beeraliikirira nga n'abaana bo babalaba babeeraliikirira kubanga abaana b'omusajja obuli bayita basomolasomola obuntu bakyama waka ne batandika okulondalonda obuntu bwa waka. Kiba kya bulabe nnyo. Tolina bw'ojja kusomera muntu Bayibuli nti ffe tuli mitwe so si mikira. Tolina bw'olina kubeera mutwe ng'omutwe gwo gulabikira mu bya mwoyo byokka. N'ebyenfuna kikwekakatako okubeera nga oli kyakulabirako. Omusajja Gayo gwe tuyigako yali kyakulabirako. Ono eka Ibulayimu nga tetunnamuvaako Ibulayimu ekiseera kyatuuka ng'ensi tekyabayinza Bayibuli bw'egamba ng'abakozi baabwe bakaayana bwe batuuka okunywesa amagana gaabwe eri gye banyweseza ente ng'eza Ibulayimu nnyingi n'eza Lutti nnyingi nga babeera mu kukaayanira amazzi. Ibulayimu olwawulira amawulire n'ayita Lutti n'amugamba jangu tekikola makulu bwe tukaayanira ebintu bino nga tuli ba Luganda. Kati olw'okubanga ensi etufunzeeko weeroboza obeereko ekitundu ekirala ky'oba obeerako nange mbeereko ekitundu ekirala kyenkola ki kyembeerako. Lutti ne yeeroboza ne basala ensalo n'atwala ekitundu ekisinga obunene ekisinga obugimu. Naye olw'okuba nti Ibulayimu Katonda yamulangirako omukisa era yasigala yeeyongera naye ekyansoomoozezza ekiseera kyatuuka abasajja ab'amawanga agabawalana ne bajja ne balumba Lutti ne bamukuba n'okumuwamba ne bamuwamba n'obugagga bwe ne babuwamba. Ibulayimu n'ayungula ejje simanyi oba biyinza okuba nga biri mu lubereberye essula ya 14 olunyiriri 14 kwenyiri ezimu njagala nzibuka olw'obudde nyina gye njagala tutuuke. Kigambo kigamba yiga okwegaziyiriza ensalo zo gw'ovunaanyizibwa ku ki ky'oteekeddwa okubeera. Si bonna boolaba abagagga nti baasikira busikizi bugagga. Si bonna boolaba abagagga twalina eŋŋombe mabegakawe yagenda mu nnyanja buli gwe baalaba ng'avuddeyo nti oyo yagendako mu nnyanja oba kati byakkira wasi kyawulira bagenda mu nnyanja mabegakawe nabiwuliranga nnyo. Si buli mugagga nti amala kukola ddogo okweraguza kubba kulya nguzi nedda si busika osobola okugagga wala ng'okoze bukozi nsimbi. Kisoboka Mukama waffe Yesu. Somerako olubereberye 14 agamba atya 14 Ibulayimu bwe yawulira nga banyaga muganda we
Ibulayimu we yawulira nga banyaga muganda we Lutti bamututeko ebintu bye naye yennyini bamuwambye kiki yakola? N'agenda n'abasajja be abayigirizibwa okulwana. N'agenda n'abasajja be abayigirizibwa okulwana. Abazaalibwa mu nnyumba ye. Abazaalibwa mu nnyumba ye bameka? 300. Mu bameka? Mu 18. Ako kansoomozeza. Yalina abasajja ng'abatendeke naye nga bazaalibwa mu nnyumba ye 318. Mukadde olinayo nga bameka b'ovunaanyizibwako mu makaago nga wofuna ekizibu be bavaayo ne bagezaako kunoonyereza kiki ekituuse ku kibanja. Olinayo n'omu oba olina sikaali yekka akuuma embuzi. Naye Ibulayimu yalina abasajja abatendeke nga baayigirizibwa n'okulwana abakuuma faamu ye abakuuma olubiri lwe 318. Beerako n'abakuuma naawe wuwo si kyabulabe. Beerako ne bootuma nga waliwo embeerezze kiba kyabulabe okubanga buli wabaawo embeerezze bwe nnyinimu atera gw'odduka olabe bajja kukutemera ku geeti. Ne Ibulayimu yalina 318 ate nga bonna batendeke bulungi. Ekyo kitegeeza bugagga, kitegeeza kubeera bulungi. Nze waliwo ebinsoomooza. Baako kye weesibako, baako ky'olondayo ekijja okukyusa obulamu bwo naawe okutuuka mu mbeera ejja okunyumizibwako mu bantu omusajja ono yakolamu. Bakristaayo okukola tekutwawula ku bukristaayo. Kubanga tujja kwegomba nnyo okubeera nga Gayo, neegomba okubeera omuntu alina hospitality, nga mbudde abantu, nga nsembeza abantu, nga ngabira abantu, naye ng'obagabira ki? Ate nga naye ku kyalo gwe weetaaga okugabira. Kyenakugamba luli nti beera mu kkanisa nga wejja mu bantu abo ab'okusondera ab'okugabira obuyambi. Obeere nga buli kiseera weegomba bwegombi naawe okubaako omuntu gw'oyamba. Kibeerawo ng'okisabira Katonda ti Mukama mpa obusobozi. Nga wabaawo ekikubirizibwa mu kkanisa tugenda kola effort gindi nange nyina kyentoola. Kam meeting kati ng'eno waliwo kam meeting ze tutuukamu simanye eya mukulu wange eyinza obutaba bwetyo. Naye tutuuka ku nnaku nga zino lwa Thursday Friday nolaba obukikokiko wabbali wansi w'omuyembe eyo. Ebintu bigaanyi okutambula. Bigaanyi okutambula. Eri ewange Masaka bansoomoozezza. Masaka balina be bamanyi nti abo baddoona. Kati emitemwa gyonna bigaana byonna nga batandika kukola lisiti y'abaddoona. Yes. Era bwe tebalina bukiiko nga balumba ddoona gundi. Mama guli watuwaayo akakadde ku luno byesibye otuwaayo bumeka. Ddoona gundi. Oyinza okubeera mu kkanisa y'ewammwe nga nawe kkanisa ekwenyumirizaamu nga ddoona ebintu ebikwatidde. Kiba kyabulabe nnyo bw'obeera mu kkanisa eno Suzan yagambye nti osobola okubeera ddoona singa gibeera 200. Camp meeting egaanyi ebizibu bizze. Emmotoka y'omusumba yingini eyabise ate ateekwa okuddayo e Masaka ekutta omuliro yeetaaga akadde kamu n'ekitundu. Waliwo ddoona ayinza okuyimira temubinyegako ebyo. Mubireke nze ngenda bikola ki? Ngenda kubikolako. Ekkanisa ebeetaaga. Naye onoodonetinga otya nga naawe eka weeraliikiridde olowooza kimu nti eka oyinza okuddayo nga akakoko baakabbye. Nga kyekyobugagga ekisinga obukulu mu nnyumba yo. Akabuzi waleko kakwese mu kibya tomanyi oba onookasangayo. Naye ono Ibulayimu yalina amagana nga tebalina we bajja, ne Lutti tebalina we bajja, ensinga ebatunulya ng'ebeewuunya kubanga yakulembeza ekigambo kimu kugoberera Katonda kusinza Katonda. Waliwo omusajja omulala nsoomooza nadde ntegesa ab'okwogerako banyi naye amunja baleka. Bamuyita Yakobo. Yakobo tumumanyi ebimukwatako byonna. Yakobo ayogerwako nga jjajja. Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza. Naye Yakobo y'entandikwa y'olulyo Oluyisirayiri. Kwa Katonda gwasinkana ne bamegana nga amanyi amegana ne Esawo. Naye nga baawukana nga bukya amugamba sijja kukutta tompadde mukisa. Nti malayika wa Mukama n'amugamba tokyayitibwa na Yakobo n'oyitibwa nga Isirayiri kubanga omeganye ne Katonda. Naye yamegana ne Katonda atya? Kusaba. Naye Yakobo bwe yamala okumegana ne Katonda, Katonda n'amulangirirako omukisa. Obulamu bwa Yakobo wonna ne bukyuka. Kyenakugambye mukwano gwange omwagalwa nti ng'oyagala okubeera mu nsi muno, okubeera omu ku bakolamu, ate n'ofuna n'obugagga bw'ofunye n'obuwangaaliramu nga n'ekkanisa ekwenyumirizaamu kulembeza Katonda. Kulembeza Katonda.
bw'okulembeza Katonda ebintu bisoboka. Naye Yakobo nze nyina bye namuyizeeko ng'ogyeko biri ebyokuba nti yakulupya yakola biki na biki n'engendo zonna ze yatambula. Katonda yatuuka n'asinkana Yakobo. Nadde nsoma ku byafaayo bya Yakobo yayogeddwako ebintu bingi. Ekisooka nga ye taata w'ebika 12 ebya Isirayiri. Ekyokubiri nga ye wookusatu mu lulyo lwa Ibulayimu mu bantu Katonda be yayinamu enteekateeka namutaayiika. Ekyo ekirala nti ng'amanyiddwako nnyo ku bumalirivu ku kintu ky'abasazeewo nti akyagala mu bulamu, era kye kyamunoonyeza obumalirivu. Ekimu ku bitulemesezza okutuuka ku buwanguzi mu bintu byonna bye tuyitamu butabeera bamalirivu. Malirira, va mu camp meeting eno nga naawe olina ky'owulira ky'omalidde okukola. Nti naye nkoze byonna, nfubye mu ngeri zonna biganye, naye kuno kangende kino nkyezingeko. Kyezingeko emyaka n'emyaka. Omusajja ono Samusoni byadde atuyigiriza, yabadde atusomesa. Bassebo ne bannyabuka mbabuulire, nze mu byensomyeko ne byennoonyerezaako, emirimu ginnansangwa ate giyina obugagga obw'ensibo giri ebiri gyokka bwe giti: kulima na kulunda. Emirimu emirala gyonna jajja lwa kibi, era singa ekibi kivaawo tegigenda kusigalawo. Nze nga nnyina faamu yange ng'erimu buli kye neetaaga, lwaki neetaaga edduuka? Nga nsobola okweriisa obulungi n'okwejjanjaba obulungi, lwaki neetaaga eddwaliro? Kati bwe siirwale omusawo omulimu anaagujjawa? Bwe sigende ku dduuka omusuubuzi omulimu anaagujjawa? Nze nga nnyina abasajja bange bendabirira obulungi ennyo, bali awo buli kye baagala balya nga bwe baagala, gatabani gange gali awo, gazzukulu gange n'abajja obuzoolo obugagga bwange. Kati abasirikale mbanoonyeza ki? Kati omusigale naye talina mulimu. Bw'ogenda ng'onoonya emirimu gyonna egiri ku nsi, gyonna giggwaawo. Singa abantu bonna balokoka ne bategeera Katonda, emisango ne givaawo, looyo oba okyalina omulimu? Toyina mulimu. Kubanga ekikuteekesaawo nga looya, kubanga abantu baganye okugondera Katonda. Na bino ebyokusoma byajja lwa kibi. Mbulire essomero Yesu lye yasomerangamu. Kati tewali mulimu gunnansangwa nga kulima na kulunda. Gino emirimu tuginyoomye bunyoomi, tugigayaaliridde, tuganye oginywererako kubanga tetulina sayansi wa nkulaakulana. Naye Yakobo namulabye, yazuula awali amaanyi ge n'obusobozi bwe, n'azuula nga yeetaaga. Yakobo okusooka bamuyise nti he was a determined man who was willing to do and work hard for whatever he wanted in life. Nga mumalirivu era nga yeewaayo okukola kyonna ky'abasazeewo okukola, kata kibanga kinaamutuusa ku kyakola ki? Ku kyayagala. Sooka yayagala omukazi bamuyita Lekyo. Labani n'amusayira nti ogenda kukola emyaka emeka omukuwa? 7. N'agikola, n'agikuba wali, namuga kati njagala mukazi wange. Bwe yatuuka omuwa omukazi n'amuwa Leeya. Awo n'amanya nti awo nkubye ebbali. Nagasijja kuggwamu, nze njagala Laakeeri. Nti oyagala Laakeeri olina okukola emyaka 7. N'agamba nagyo nja gikola. Era n'agikola emyaka 7 kubanga ye amanyi kyakola ki? Myaka 14. Gwe wakakolerera emyaka 5 bwe giti, naye wakapaala mu mirimu nga 20. Tomanyi kyoyagala. Ndi omu ku bantu abapaalapaalako mu mirimu yali tegyali gya buvunaanyizibwa nnyo. Naye manyi kye kitegeeza. Eyeyeye nga nzijeyo olupapula kuwandiikira emirimu nzi gye nakolako mu myaka emitono gye nalina. Ojjuza peegi nga 3. Era singa balina budde n'ali kunyumiriza. Nze waliwo ne we nabeerako nga nkola emirimu 4 mu kiseera kye kimu. Naye nga onsanga muwasiwasi bwoti ate nga wonna njagala nkwatewo. Nze nasooka okubeera omusaayi w'omudde eyasooka ku Adventist Center nga office zakava ku Bati Valley baziziza ku Adventist Center. Genda okinoonyerezeeko. Kuba nali nakatuuka bwenti ku kanisa beppa ne balanga omulimu. Abaagala omulimu gw'okusawa compound ne ngenda. Nagenda mu office ya Dr. Walemba nga nina kavubuka kanyomebwa, nyambali nampale nyimpi ya yellow ne t-shirt. Dr. Walemba nambuuza muvubuka, ovaawa? Twayise muntu mukulu nga maze omunyoya nti nze kusaba mulimu. Twayise muntu mukulu asobola okukola omulimu gw'okulabira compound ne mugamba mukama wange yenze ngusobola. Dr. Walemba naga genda ononye omuntu ayinza okuwandikako ebikunyonyolako byoli okomewo
okwosenkya nenumba omukadde yakafa muyita mayito kiwanuka muga mukadde bangambye ompandikire ebbaluwa akalimu kebalanga ku sabbiiti nkagalako kusawa compound tie onokakola nti nja kakola nezeyo mu office ya Dr. Walemba akalimu ne bakampa netandika okusawa mbana akakasawa we nanyumye ebyo budde bujja kuyita naye nafuna emirimu ena ate nga gyonna ngikola ate nga ngattagatta bana yensene ebonyabonya nga ndowooza naagaggawala naye wa kati naawe olina byeweetakulamu bw'olima ku mboga bw'olima ne kasooli bw'olima ennyaanya buli kyowulira ekifuna kyonna oyagala okikuŋŋaanye bw'olunda enkoko n'enkoko toziyita nkoko obuyita bukoko kubanga tobutaddeeko mutima naye Yakobo yamanyanga kyayagala era nga kyayagala akiremerako waliwo kye namulabyeko bamaze omulemesa bamaze okuloza nti banamulemesa omukazi naye nere kyamaze omuwangula amugamba uliriza ebigambo someraako olw'obudde tugenda bisoma speed mu Lubereberye sura ya 30 olunyo lwa 25 biri ebyamaka amaze obiwangula ali kyamufunye gwayagala kati yagala de yasetolinga akole amaka awo lwatuuka Lakeri bwe yamala okuzaala Yusufu lekyo nga amaze okuzaala omwana genda maaso Yakobo n'agamba Labani n'agamba mukama we Sezaala ate nga ye mukama we nti ekiseera kituuse nsindika ngende mu kifo kyewaffe ndeka ngende tandike nange okweyimirizawo mu kifo kyewaffe weewaawo mpa abakazi bange n'abaana bange nze mpa abakazi bange n'abaana bange tugende tutandike famire yaffe benakuweererezanga ye negendere otyo kubanga omanyi okuweereza kwange bwe nakuweerezanga ye Labani n'amugamba nti kakano obanga ndabye ekisa mu maaso go otyo era wano bana njagala muwulirize bulungi nnyo bantu mmwe baana bakatonda njagala okiwulirize bulungi nnyo nti bwe tubeera mu bitundu ne tweyisa bulungi ne tubeera bakristaayo balungi tulabye ekisa abantu be tubeera nabo wangi soma tebannakitegeera agenda mu maaso beera wano kubanga ndabye ekisa mu maaso ga Katonda ku lulwo kubanga nfumitiriza nga Mukama yampa omukisa ku bo wuliriza akagambako bwe neefumitirizaamu ndabye nga Mukama Katonda yampa omukisa olw'okubeerawo ku maka gange n'ayogera nti nsalira empeerayo nange naagiwanga ani anoonya okusalirwa Labani ye nannyini bugagga ye yeegayirira Yakobo olw'okuba nti okubeera kwe maka ge kumulabizza omukisa kati amugamba nsalire empeera nange ndi mweteefuteefu okukiwa kubanga bw'ovaawo oba oliawo ne byennyina biyinza okufuumuuka naye olw'okubanga ndabye omukisa olw'okubeerawo okwo nsalire empeera ngikuwenga naye osigale ng'oli mu maka gange simanyi oba eyo gy'obeera oyinza okuvaawo abantu ne beeraliikirira so manyi abo genda mu maaso n'amugamba nti n'agamba atya omanyi bwe nakuweerezanga otyo era ebisibo byo bwe byali nange genda mu maaso kubanga bye walina nga sinnajja bitono era byeyongedde okuba ebingi era Mukama akuwadde omukisa weewaawo gye naakyukiranga yonna otyo ne kaakano ndifuna ddi ennyumba yange nzeera wuliriza n'ayogera nti naakuwaaki Yakobo n'ayogera nti toliko ky'onompa toliko ky'oyinza kumpa ggwe kunze kyempulira kyenjagala kubanga ye alina kyayaya n'okutuuka kalina kyayagala tolina ky'oyinza kumpa naye kankuwe sayansi agenda okusobozesa okunsasulira ne matira emmeeme yange ate nange nesigala nga ndi bulungi naye ng'oli bulungi toliko ky'olimpa bw'olinkolera kino kati nkolera ki kino naalundanga nate ekisibo kyo wuliriza sayansi ali awo naakikuumanga ye n'ayita leero mu kisibo kyo kyonna nga nzijayo buli eya bujjagijjagi nze ngenda kuyita nsaba onzikirize mpite mu kisibo kyo nzijeyo bujja buli nte gye nalabanga ya bujjagijjagi nze gye mba nzijayo ne gye nalabanga yabitanga nayo njijeyo n'enzirugavu mu ndiga nayo njijeyo n'ezaabitanga nazo nzijeyo era ye neebanga empeera yange nze kyenjagala bwe butyo obutuukirivu bwange buli mpolereza oluvannyuma Yakobo asabye kyakola ki kyayagala omusajja ono yali mukulupya naye nga mutetenkanya ate nga mumalirivu ng'alengerera wala bakubyokaanira mu bulamu nga tobye bakulisitayo mmwe mugenze mu bitundu bingi kalwa n'abasigayo ne mubuulira enjiri n'eraba omukisa ne mufuna abantu bangi nnyo bwe mmaze okubabuulira n'okubabatiza ne mugenda eri wansi eri ensi gy'ekoma gye mugula ebifo gye muteeka ekkanisa
nenga mmaze okulaba waliwo ekibanja ekiri awo waliwo poloti eri awo ensava mu tawuni Katonda we yali badde ateke kanisa abantu bonna ne beegomba gisinzizaamu nze ekyo kinyiiza Yakobo yali amanyi kyayagala nga ye asonga ku kyeyeetaaga otuse ku lwa 30 genda soma obuze ate yasabye kimu n'ateekawo obubonero nze singa ononzikiza nnondemu zino bwe butyo obutuukirivu bwange buli mpolerezo genda mu maaso olijjo olw'empeera yange eri mu maaso go buli eteri ya bujjajijja oba eyabitanga mu mbuzi otyo oba enzirugavu mu ndiga eyo bw'erirabika nange erirabibwanga zibe Labani n'ayogera nti laba nandyagadde kibeere ng'ekigambo kyo bwe kiri naye n'ajjamu ku lunaku olwo embuzi ennume ezabiwuga n'ezabitanga n'embuzi enkazi zonna ezabujjajijjagi otyo n'ezabitanga buli eyaliko ebbala eryeru n'enzirugavu zonna mu ndiga otyo n'aziwa mu mukono gw'abaana be n'assaawo oluguudo lwa nnaku 3 olugendo lwa nnaku 3 wakati we ne Yakobo Yakobo n'alunda ebisibo bya Labani n'abirunda bulungi nnyo Yakobo n'addira obuti buliriza gwe soma ebimu birabanga ebyobulogo era mu bityo okubyogerako naye nze kye naagadde mu bigambo bino Yakobo yakola sayansi we naye nga ye kyanoonya kulaga nti ye kyayagala akiremerako obuti bw'obuli bine obubisi kati sooka oleke bwe nawadde nsoma ebigambo bino ebya Yakobo nze kye namwagaddeko amanyi kyayagala era wamala yakolanga byakoze naye ng'ayogera ne Katonda kati sayansi we alabikanga ow'obulogo naye Katonda yamuwuliriza era n'abikola ebintu byamusaba nze kino kyenkola kankibabuulire kyekyanjogeza bino nze nga ndabye ekibanja nti nkyetaaga nze nga mpulira nga nkyetaaga ngenda ku kibanja ekyo nenfukamira nenkisaba Katonda kyawedde si kyakusaaga si kibbye siroze naye nze ngambye Mukama nti kibanja kino nkikola ki kataba ngamba nti kitundibwa nkikozeeko emirundi egi Mukama n'akyanukula nenkiraba era nze kugamba abakristaayo wabaawo ekibanja kyonna kye batunda ku kyalo poloti yonna gye batunda ku kyalo ennyumba gye batunda ku kyalo ng'ekkanisa egyetaaga olina baga nti ngitunda mugendeeyo okulambula temutya era bwe mutuuka eyo musabe Mukama ennyumba tugikola ki olwo oba oloze obeera obbye agamba nti obanga munjagala agamba mubeere mu nze nange mbeere mu mmwe n'ekigambo kyange kibeere mu mmwe nti we munaabeera mu nze nange ne mbeera mu mmwe n'ekigambo kyange ne kibeera mu mmwe musabe nga kyonna kye mukola ki kinaabakolanga ki kinaabaweebwanga kati Yakobo yakola sayansi we mweyolekeramu eby'obuntu naye nze mu by'obuntu statement z'ensoma ezisembayo Katonda ayanukula Yakobo n'amukolera buli kye yakolanga ki kye yamusaba saagala otunulya biri bye yakola era saagala obimalireko budde naye njagala ogende sitole egyewunzikira mu lunyiriro lwa 43 ojja kulaba nga Yakobo buli kye yasabanga yadde yabiteekamu eby'obuntu Katonda nga yamulondolanga n'akituukiriza bwe yagambanga ey'obujjajjagi ng'ez'obujjajja zizaala nyingi nnyo bwe yakolanga ku y'ebitanga ng'ez'ebitanga zizaala nyingi nga Labani agaana edda ate kati ompiseeko ezo zisusa obungi ng'akyusaamu ne bwe yakyusanga nga ye Yakobo agasifudde eyo kati oŋŋambye zino nga ye asabira ezo kati ye buli gye yasongangamu engalo n'asaba yadde yateekangamu sayansi ow'obuntu nga ye Katonda amuweerawo omukisa Yakobo n'agaggawala Yakobo n'ayaza omuntu omulala nsoomooza musoma wano mu by'omumirembe ekisooka era nsembedde okumaliriza ebyomumirembe ekisooka essula ya 4 olunyiriri lwa 9 n'olunyiriri olw'10 kikyendiko Katonda akutadde mu nsi ataddemu byonna abitadde mu mukono gwo akutaddemu obusobozi bwonna akuwadde obudde fukamira yogera ne Katonda tunuulira kyoyagala kiwonge emikono gya Katonda teekamu kyosobola okukola gwe tokola bya Yakobo kusimba muti biyinza obutalaba mukisa Katonda akuwadde amaanyi gakozese fukamira saba fuluma genda okole bako omulimu gwolemerako gwolengedde nga gulimu ensimbi
nonya ku bantu abagukola bebuuzeeko. That is what we call research. Tomala gayingira mulimu gw'otanoonyerezaako. Oba oyingidde kulima, noonya oyagala kulima ki, ku level ki, akatale kaliwa, kitunda kifaanagana kitya. Nsomerako mu by'omumirembe. Yabezi n'aba n'ekitiibwa. Wano mu by'omumirembe tusoma ku muvubuka ono ayitibwa Yabezi. Yabezi bw'onoonya ebyafaayo erinnya lino litegeeza buyinike. Era maama we yamutuuma erinnya lino kubanga yazaalibwa mu buyinike, yazaalibwa mu nnaku. Yabezi n'aba n'ekitiibwa. Naye omuvubuka ono nti yatuuka ekiseera Katonda n'akyusa ebintu naye tebyamala gakyuka. Nedda. Wabula we yamala okutegeera nti erinnya lino lyempitibwa litegeeza nnaku, nazaalibwa mu buyinike, mu kubonaabona, mu famire yaffe tuli bubi nnyo. Yabezi mbu n'akaabiranga Mukama Katonda bulijjo. Katonda amuyamba amuggyeko obuyinike. Katonda akyuse ebyafaayo by'obulamu bwe. Genda mu maaso some ennyiriri ezo. Naye mbu Yabezi bwe yasaba Katonda n'aba n'ekitiibwa nnyo okukira baganda be. Nyina n'amutuuma erinnya Yabezi. Era nnyina ekyamutuumisa erinnya lino ng'ayogera nti kubanga namuzaalira mu buyinike bungi. Yabezi n'akaabiriranga Katonda wa Isirayiri. Naye bwe yamuzaalira mu buyinike, mbu omuvubuka ono Yabezi n'akaabiriranga Mukama Katonda. Wuliriza ekigambo kino, n'akaabiriranga Mukama Katonda. Tekwali kusaba kwa lunaku lumu, naye buli kiseera ng'akaabirira ani? Mukama Katonda, kubanga mwana wa buyinike. Ng'ayogera nti singa ompeeredde ddala omukisa. Mu kusaba kwe yateekangamu ekigambo kino, Mukama Katonda, singa nno ompeeredde ddala omukisa. N'ogaziya ensalo yange. N'omukono gwo ne gubeera nga ddala nange. N'onkuma nneme okulaba obubi n'obuyinike buno bwe nzaaliddwamu. Nneme okulumwa mu mwoyo n'okubonaabona. Katonda n'amuwa kye yasaba. Oli awo famire gy'ozaalibwamu nnaku, mukulidde mu kubonaabona. Musumba wadde abiyigiriza kwano nennengera nga gamaka bwe gati abamu twali tugabaddemu ko myaka egyo. Naawe n'owulira nga bwe bulamu bw'oyagala okaddiiremu kubanga gw'omanyi nti ekyo bwekyo kye muteekeddwa okubeera. Nedda mukwano gwange, osobola okufukamira n'oyogera ne Katonda n'osaba n'okola kyonna ekisoboka n'okyusa embeera. Yabezi mbu yakaabiriranga Mukama Katonda n'amwegayirira, singa Mukama n'obeerera nange n'ompeera ddala omukisa, n'ogaziyiriza ddala ensalo zange, nneme okulaba obuyinike. Katonda n'amuwanga bwe yakola ki? Mukwano gwange omwagalwa, ebintu ebimala gabaawo, omulabiza atera okukiddingana ng'atuyigiriza. N'agamba nti things are made to happen, they don't just happen. Ebintu ebimala gabaawo naye biteekebwawo buki? Enkyukakyuka zonna z'olaba mu nsi abantu baziteekawo buteesi. Weemanyiza okwegaziriza ensalo okufaanagana ne Yabezi ng'osaba Katonda akuggye mu buyinike, akuggye mu mbeera akyuse ebintu. Teweekumira mu mbeera eyo nti ffe bwetyo bwe twakula, bwetyo bwe twalina, bwetyo bwe bibeera. Singa ffenna twali tukaaba bwetyo twalibonyebonye nnyo n'ensi eno. Isaaya 65 olw'ekumi n'omukaaga agamba atya? Isaaya 65 olw'ekumi n'omukaaga agamba atya? Eyasabira omukisa. No. Eyeesabira omukisa mu nsi. Eyeesabira omukisa mu nsi. Kyanaavanga yeesabira omukisa eri Katonda. Kyanaavanga yeesabira omukisa eri Katonda. N'oyo alayira mu nsi. Anaayiriranga Katonda ow'amazima. Anaalayiranga Katonda ow'amazima. Kubanga obuyinike obwasooka bwerabiddwa. Njagala ova mu camp meeting eno nga wejjeemu embeera ey'okwekuumiramu na paakinga. Nze byakoma wano. Tuula ne mukyala wo mwogere ku kiki kye muteekeddwa okubeera. Tuula ne mukyala wo omugambe mu camp meeting y'omwaka oguwedde twali mu mbeera bweti, naye camp meeting eno ebadde yakumalira genda nga tukyusa, nga tunyweza eby'omwoyo n'ebyenfuna mu maka, n'ebiki bye tuteeseteese okukyusaamu. Biki bye tugenda okukola ne ku kyalo bategende twali mu camp meeting, mutuule wamu mu discussing ne mukyala wo ne family. Mukole programu nga muli wamu, mukole goolo nti omwaka gunatukira makati tubeere nga tutuuse wano. Camp meeting y'omwaka gujja we natukira nga tutuuse wano. Wemala okuteekawo enteekateeka mufukamire mwogere ne Katonda. Katonda ajja kituukiriza. Mweteefuteefu okukikola. Kubanga agamba mu Isaaya 5:9 olunyiri olusooka n'olwokubiri nti omukono gwa Mukama teguyimpa wadde natayinza kukola. N'okutukwe tekumugali natayinza kuwulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe. N'okuyinza natayinza kulokola.
nokulya natayinza kulya katonda amwetefutefu singa tunaava wano nga tumalidde okukyusa ebintu kuba katonda waffe gwe twakkiza katonda wankyukakyuka ate ensi yonna yiye n'okujjula kwayo. Bino byebigambo byensoma byagamba Yeremiya essula ya 32 olunyolo lwa 26 n'olwa 27 nti nze Mukama katonda wa bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema. Nze nalina omusajja oyo Ibula baali bato ye yabinzijukiza naye kamwogereko kasita waali naye nga neetala ku kati kamu kuli nayenza okugenda ekati kamu nali nvudde Nakaseke kubanze nayingira obuweereza buno nga saasoma nga simanyi na lubaawo lwa secondary lufaanagana lutya yadde nga simanyi ne mu secondary bakwata kitabo ki nze ne nyingira obuweereza naye olwokuba nali mujaguja kunyimba nkola biki ng'ekkanisa entuma mu bino mubiri ate nali wali mu kibuga wakati kati obeera wali ku senta abagagga n'abayivu tebalina budde. Buli ka program akajjange kireka beetagayo ababuulizi beetagayo abakadde abanagenda mu semina nga nze gwe batuma nengende awo kati obulabirizi we bunjoola ne bunyingiza obuweereza naye nga siina katabo konna. Laba ekitimba lwe mule kinjoola ne banteeka eruweera ate gye nazaalibwa nga mpeereza n'omusumba omugenzi bwami nga buli wavaawo nga nze nsigala mu district. Kitimba lumu ne kinjoola n'agenda e Zimbabwe okusoma nandekera district negenda situkamu abasajja abalina enjigiriza enkyamu naye nga n'omu ku bo ye musajja yandeeta mu kkanisa bamuyita Nkavuma musumba wase ono yamanyi ye yandeeta mu kkanisa amanyi akawunvu n'akagga yansomesa primary ye yankuba kibookezo mu buto bonna buli kimu akimanyi kati abadde mukadde wa kkanisa nga yakulira ebyenjiri amanyi ebyobunabbi bonna kyokka agudde atandise okusoma ebintu kifuula nnenge kkanisa n'entabukako. Nayitanga musumba Sonko nga ye station direct katika musumba jangu abasajja bano basituse nanyonyola tutuza n'abakadde nga ate bimu be bangayidinga ne mputandika okulumirizibwa ebintu byali bingi bye nayitamu naye nga omukyalo yangamba kimune mwami kale singa waddayo n'osoma ddayo osome kubanga yali yasomako nga musomesa naye nga ze kapere waabwe manyi byanjiri nerumwe eddoboozi neyigira yali musumba fulere yajja nantulya nga abantu bangi bantuuzizza Simwogerere okyali muto ddayo osomere nga ndaba tebisoboka mbitandikirewa myaka 11 ndi bweru wa ssomero ne secondary sigituukangamu kati ngende mbitandikirewa naye oluvannyuma lw'abantu musumba fulere omusajja oyo ali awo semutaawo najja asula mu kazige waffe naye ng'ekimulese kukyusa ndowooza yange era twawukana ku makya nga nsabidde amaze okunkuutira byonna tukkaanyiza naye ng'oyo yabimutaddemu era nange nzikiriza ngenda kuddayo nsome kubanze n'obulabizi bwantwala ku piatimu okusoma nsome nfune ebbaluwa y'obubuulizi naye nga simanyi na secondary efaanana etya naye ne Maria n'ennumba era nze ogende Nakaseke okusoma nali siyingirangako mu kibiina kya secondary naye bantutenga chaplain ku ssomero liriko ne senior 6 naye ng'ekyo ekyama tukyemanyidde na mukyala wange tetwasoma bali bamanyo bannamala senior ofoba senior yakusatu bala musajja buli kimu akyapa ebitabo by'obunnabbi abitaputa eby'oluzungu n'abitaputa ffe twataputa ebitabo nadda gwenkubye ebbiri nga guyingirawo yanga kitabo kye sitaputa naye ne malira olumube nenzirayo mu kiraasi nentandika okusoma kiyo nenva Nakaseke maze senior fo nengende katika muje nasanga abayibula nentandika okugobagana ate katika musatandikira mu mazzi oyo mweyandabira natandikira mu kuba mayinja mbadde chaplain Nakaseke kati njagala okusomera mu ssomero ery'obuvunaanyizibwa ery'ebbeeyi naye siina ssente siina bwentandikira naye ate nyino disomera mu kwali musumba ndalike ye yansanga nga nvudde Nakaseke biga olwe byagaanagaawo nenzira eruweero nansanga nga simwogere katuli wanti ndi Luweero okola kijje nagenza okusomera sine ey'okutaano nagamba ogende mu masomero agatali ga kkanisa ng'ekkanisa ina amasomero katika mwali wano amasomero siina busobozi musumba ndalike nambuza toyina Katonda nti muyina toyina kukkiriza nti nkuyina musumba ndalike n'agamba tambula ogende olumbe Mr. Kiwalyanga Headmaster omugambe nze kusomera wano naye siina ssente naye ndi mubuulizi ate akumanyi kuba ye principal we Nakaseke nenzayo ne mbinyumiza omukyalo oyo ye nga buli ky'omugamba katakibanga kikwatagana genda mu maaso gabugambi genda lumba era olwaki mugamba yagamba linnya ogende n'obusente obwanninyisa ogende katikamu ye yabumpa oba yali yabuteresewa n'ennumba nensanga Kiwalyanga ng'afuluma geeti Katonda yamumpaamu omukisa yampita na musumba ozze otya wano oli otya Nakaseke biri bitya tya Nakaseke navaayo kati nze mbadde Luweero naye nzize kusomera wano tyoze kusomera wano nti ate eri oleseyani nti
eri byagaana mbadde na Luweero nze kusomera wano kugenda kukola otya tisimanyi nze musumba Ndalike yaŋŋambye nzije nkulabe nkugambe nti njagala kusomera wano naye siina ssente nzira bwe nti bwe nayogera kuba kyenjagala nkimanyi nene mugamba siina ssente musumba Ndalike nambuza nti oyina Katonda nti muyina toyina kukkiriza nti nkulina nti gende ugambe Mr. Kiwalyange era ssebo nzize tiwali kirala kuba ne Saala omukazi yagisabye Mr. Kiwalyange nanyeenya omutwe ne bimusobera nambuza ogizeewo na ssente meka nti siina n'ekikumi n'eki nenze nze kusomera wano nagamba genda ononye emitwalo 15 wakiri tufuneko uniform ne registration ebya tunatandika okutetenkanya twaye bwe tubitandika nenzirayo nengamba omukyala nti owaaye ebintu bitabuse headmaster ngambye wakinonye emitwalo 10 n'emeka naye sebo twagitetenkanya ntugifuna mu nnaku nga 3 nali mazo zifuna nenzirayo nalina akasaati kange nga katuukana ne uniform nga ketaako kabonero kokka nga nyinayo n'empale ya bulaka ng'etuukana ne uniform n'entandikiraawo nze wenkunyumiza olugero lwange luwanvu naddala olw'ebyokusoma luwanvu nnyo ate nekyenkaniddawo ate okutuuka ku ebyo nali maze eggobwa Bugema kuba we namala Nakaseke nga ebya Erevo biganye nensooka nziruka Ebugema baŋŋambye nti Ebugema eno bw'ogenda ng'olina senior 4 okola makiwa entry ne bakuwa n'oyingira okusoma kati wengendawo we nba nakatuuka bwenti natuukira bamusumba Muyinda nampaamu awo direction zaawe bitambula bityo kati wengenda yansula mu maaso ga musumba Mugulabe ye ate nga ye musumba yali yangata ate okimye ekiwano ne muganzize wano kusoma biki tinze kusoma theology wasoma ddi mwana wange nti mbadde ku senior 4 nagimaze Nakaseke naga kati senior jolesa wano okusoma ne Bugema nawo bera omusumba ne mugamba ye taata dayo some senior y'omukaga nawe toswaza bwotyo yanga sagala kuddamu kulaba ku lusozi wano dayo mali kusoma senior y'omukaga nentandika okupaala lwaki bino mbyogera basebo ne banyabo njagala tukyuse nti okukyusa embeera oyina kumalirira kukyusa ndowooza kutegeera kyoyagala ne kyoteekeddwa okubeera tebibadde byangu era saagala bimalira mu budde kuba ebyange biwanvu naye nze Katonda musabye ku bintu nendabira ddala ng'abikola tajja kubikola ng'osaba busabi na kusiba n'otuulaawo kubanga Yakobo 2:17 agamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kuki saba kola Katonda ajja kuwa omukisa tegera kyoyagala otandika okutambula Katonda mwetefutefu okukyusa embeera zaffe era ova mu camp meeting wano nkwegayidde nkolera ekintu kimutula ne mukyalawo abamukumu ekizibu kye muyina mwajjawo enkiko z'amaka mwajjawo enkolagana n'amaka tosobola kutula na mukyalawo abamu mukyalawo wamugjamu obwesige oyo mukyala alowooleza mu byanviiri alowooza mu byangweye oyina we wamuteeka era oyina byolowooza nti byategeera ate n'abakyala abamu mwafiisa abaami ekitufu ekyamazima kiri nti eri abaami nga gwe muziziko gw'enkulaakulana y'amaka ekyo kyo nkimanyi bulungi nkirabira ku Nabbali n'Abigayiri era eri abasajja bangi nga bafuna omukazi atakusanya nga buli kiseera mubeera mu lutalo lw'ekyo kubanga omukyala IQ yeri waggulu nnyo ali developmental nnyo gw'olowooleza mu byakulyamu buli kati buli kiseera buli kirowoozo kyali tolabanga akusukulumamu ayagala okulinnya ku mutwe ayagala okweddiza amakaago ne mubeera mu ntalo naye nga kyekirooto kyo nze singa oli teyali tansinze mu ebyo kunkulembera singa ndi n'ebyo bimuli naye kati diguli zange ezo 2 ne wonda zaawo tosobola zinzijjako tosobola onzizeewa onzizeewa basebo mukyuse embeera mwekuumire mu mbeera Katonda gy'atusuubiramu kubanga agambye nti oyo alyesabira omukisa mu nsi aliba amaze okusaba omukisa eryani Yabesi kyeyava afukamira n'asaba nga Katonda bulijjo ne Katonda n'amuddamu nga bwe yakola ki kati gwe kiki weetaaga kawungezi ka leero oyinza okulengera mukyala wo waatudde oba mwami wo waatudde n'oseetuka mpola n'ogenda waali ne mwogeramu bwe mutembaako kye mugenda okuteeka mu maaso ga Katonda kawungezi ka leero leero ogenda kusaba na mukyala bulijjo tusaba na muntu gwe tusanze yenna
Lero njagala osituke wooli gwatamulina obanga olina omukisa ogubeerawo ne taata nga Suzani genda wali taata. Genda wali taata. Kubanga ne famire ya mwami Kizito bwe neekyuka ne famire ya Mukaabi ejja kukyuka. Njagala buli muntu noonya tugenda kukozesa obudde tugenzegenze mbuyiseeyiseemu. Buli muntu noonya gwogenda okusaba naye. Omukyala nga taliiwo, taata nga waali, maama waali, genda ne relative wo mubeeko golo gye muteeka mu maaso ga Katonda akawungeezi ka leero. Mumusabe. Mukama agenda kukikola. Njagala tusituke basebo ne banya obudde buyise. Omutwe gugambye yiga okwegaziyiza ensalo. Katonda tajja kukyusa mbeera. Katonda amala kulengera ng'olinnye mu mazzi ye n'alyoka agerula n'akutemera ekkubo. Bw'otaatambule kulinnya mu mazzi tegajja kweyerula ne onooba oyagala nnyo. Basebo namwe abali ku kituuti mbatadde. Omukyala wabataliiwo noonya mukwano gwo yenna. Beno ojja kujja wano wendi ate onookikolera ki? Oba tonalinnyako ndoozaana ku kituuti wano walinnyewo ng'osomesa jangu tusabe. Buli muntu njagala mutuule mwekolemu omulimu. Mu maka gammwe mubeeko ekintu kye muulya kye mwagala famire eyo kye mwagala etuukeko. Oba mwagala kola business, oba mwagala kola company, nzikiriza Katonda agenda kikola. Kibeere obujulizi bwe tuli omwaka ogulijja. Njagala abeerewo famire yeekaza, mubeeko business, mubeeko company gye muteeka mu maaso ga Katonda. Mumugaye nti Mukama twagala kukola kino. Mukisabire nga munaamalira okukiteekako emikono gyammwe okubaako kye mukola. Katonda alyoke akole ekyamagero. Omwaka ogujja muyimirire mu muweere obujulirwa ku bwa Mukama waffe Yesu. Njagala kubalengera buli muntu nga muli oba babiri oba basatu sifuddeeyo naye nga muli mu gurupu za famire. Famire eba teriwo noonya mukwano gwo gw'owulira nga musobola okugatta ne mbaako kye muyiikiriza. Oba munaakolanga kkanisa muteeko kye muyiikiriza. Mukisabe Katonda akikole. Muteekewo program, muteekewo plans, muteekewo goals. Musabe Mukama akole ebyafaayo nammwe mulabe. Saagala kulya maloboozi mangi mu mikwano gyange, njagala maloboozi mwogereraawo mutandike okusaba. Mubeeko kye muteeka mu maaso ga Katonda. Kye mulya kye mwagala akole ate nga ddala ajja kikola. Eddakiika 5 zigenda kwongerwamu 2 zokka zibeere 7 tusabe tube nga tumaliriza ate. Kuba tugenda ate ku bubaka buno obw'okulutimbe. Mukristayo nsaba obenga bulungi, nyweza obulamu obw'omwoyo mu maka go, ogatteko n'ebyenfuna ebirungi, nja kugenda ntegeeza ebyo byonna, nja kugenda mu bibuga ebinene, nja kugenda ku nsozi ku nnyanja, nja kugenda mu byalo wansi eyo, nja kugenda ntegeeza ebyo byonna. Waluganda gwenyikira okusaba n'okuyiga ebyo ebyawandiikibwa, ogulewo kolagana ennungi n'abo bonna ababa kugasa, nja kugenda mu bibuga ebinene, nja kugenda ku nsozi ku nnyanja, nja kugenda mu byalo wansi eyo, nja kugenda ntegeeza ebyo byonna, nja kugenda mu bibuga ebinene, nja kugenda ku nsozi ku nnyanja, nja kugenda mu byalo wansi eyo, nja kugenda ntegeeza ebyo byonna. Olugendo luno bwe luliggwa, olyanjula abo bewaleeta gy'ali, emunye
ziriba nnyingi nnyo kusanyuka n'okwebaza Yesu togayala mulimu gukolebwa gwegendayo obatwalira obubaka aligamba wali muddu mulungi kola byonna Yesu akulembedde togayala mulimu gukolebwa gwegendayo obatwalira obubaka aligamba wali muddu mulungi kola mangu Yesu akulembedde kola mangu ng'ekiseera weekiri kola mangu ffe tugende eka kola mangu mu kiseera kino. Mukama abatuweera omukisa nga tuyimiridde katwatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu beere naffe ffenna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Tukyagenda mu maaso kati ate tugenda ku njiri ey'oku lutimbe. Tosagaasagana wabula genda mu maaso n'okuwuliriza.